Hele. Yes, alo tugenda maaso katisoke tulabe eno mangu nnyo. Katono nnyo ate nga ne bakwini we beetegeka mpola tutandika butandise genda maaso mpola ate nete tugenda maaso n'entandikwa ekina Uganda era tulina kulekani onyumiza bunyumizibwa ate nete ku mulundi guno entandikwa egenda maaso mpola sagola ikendi osubwa tutandika butandise firimu yaffe eyakawungezi kolwaleero ate nete tugenda maaso kakati kwanjulira omwana obwala amanyikiddwa nga Nakawesa Zainabu tulina Queen Tatiana Kaselu Jeffrey ekyali entandikwa Elslage Musa entandikwa firimu egenda maaso na Kimbugwe Proscovia tusuba mwana mwala Kamikazi Shanita na Juma Madina mu firimu yaabwe y'omulembe nnyo tugenda kulaba ne Sandra Melissa Tomuranye Emmanuel Akampura Nelson Akamumpa kakati otandikiddeko maka g'ekirodi gaago nga tulengera budde bwa kumakya omwami yagenda maaso yeteekateeka sawa yagenda ku mulimu ayina ogenda kunuma omukyala wuno ali mu buliri omwami yeetegereza bebbi wanje naye kati nga tewanza okusinza koze nampulira ndimu ekikookowo ekyali ntandikwa n'amugamba nandibadde musanyufu nnyo singa wakedde ng'abakyala abalala bonna n'ova mu buliri obwo n'owabbaawo ekyokulya ng'agenda okukola nange mukwano naawe wabaddewo okuyuguma ekiro kati nze mpulira siina gavaayo lengera omukyalo ow'ekyejo omwami wuuyo ekyali ntandikwa omwami mumulaba ekyali ntandikwa yegenda maaso jangu wano omwami yoyo abantu bafaanana bannaabwe mukwano olwanya eggulo nalabye buno obuzannyo nnyo bungi nnyo kati mpulira siinamu maanyi naye waliwo omugaati wali eri ojja kweteerako bbolo bbandi naye omukyala munange ekintu ekyo sikyagala n'amugamba nti munange olaba omusajja eno ogenda ku mulimu okulya ekyenkya kikulu nnyo naabanga ne byanaakola ku mulimu birimu amaanyi tutandika butandise omukyalo ono akuziddwa ekyejo oba obufumbo buno bwa kyejo nnyo n'okutuuka okuba ni omwami waaba agenda ku mulimu amuleka mu buliri nja kulaba edda kale nja kuba nkulinze mazima omukyalo ono aba yajja kufumba oba abajja yakwebaka ye nga yeddirayo yeebake omwami agenda akole aganya omuwa cyayi kyokka omusajja amugane nandibadde ngenda ku mulimu nga buli kimu maze okulayika ndi nyoka cyayi bulungi nnyo musajja mukulu ng'akwata ebiye ebyanguwa alabika okuba nti agenda ku mulimu ekyatandika butandise epulinti tugiraba yeyo bwetyo bweri nagambye tuli ku Uganda ne movie ate nate nga bulijjo VGM nze nkuweereza era mwena abatulaba ku mukutu gwaffe gwa VGM official tubaagala nnyo tugenda maaso mpola ng'ayingira kibuga naye ng'abennaminya tubatumiddeko nnyo mafubira mutulinde ne magamaga sawa yonna tugenda maaso mpola kakati musajja mukulu ng'ayingidde ekibuga agende ku mirimu gye tulengera omwana ow'obuwala ono ne yamanyikiddwa nga Queen Tatiana we bamuyita Queen Tatiana genda maaso n'emirimu gye ye kampuni nga bw'omanyi ba sekuritale munnange mirimu aba alina okuba ng'agitambuza bulungi nnyo kaakano tuba tuli omwami atuuka wasiza otya gende ssema wasiza otya waliwo files ezisindikiddwa ku email yo waliwo ababadde bakwetaaga mukulu ayingira muki mu yafeesi tugenda maaso kati aba ali munda kwe kuwulira okunkuna sebo waliwo omwami azze akwagala wano kwenti mugamba gitulabe businessman agenda maaso ali ku business kakati omwami yali azze wuyo gentleman ono gwe bayita Kaseru Jeffrey original names agambye genda akulinze okukale ngaganga ajja sajja ngajja bulungi nnyo aze okulayika ndi alaba ku nagagga
kati ono kyamwewunyisa nnyo ng'amugani mbadde simanyi baŋŋamba ni wali wanjagala kumba abadde ggwe kati ng'amugamba badde sisuubira kulabika ni nkulaba essaawa eno kati ng'amugamba tripu yo gye wakutte ogenda mu Malaysia byagenze bitya n'amugamba ni ebintu tebyagenze bubi ye bizinesi ezo zitambula zitya ng'amugamba bizinesi si mbi ng'amugamba olaba ekyamazima nandiyagadde obe ng'otandika okutundirako ebweru manye ebyamaguzi byo biyinza okukola sente nnyingi eyo era n'otandika n'okulabika ndi okola ki obeera musajja w'amaanyi n'establishinga n'amugamba ekyo si kibi ekintu ekyo kigenda kuba nga tukirowoozaako nagambye okutuusiddwako banaffe aba Asante Products Uganda Limited abakolera Asante Tangos Tea n'obunzaali obw'omulembe Asante Mukyuzi Mexi tugenda maaso yamugamba dde ndudde okulaba naye mukwano gwe yabadde mu Malaysia naye bw'akomye wamugambye nti bizinesi erudde yetambula bulungi era kyandibadde kirungi nnyo okutandika otambuzayo akanzaali aka Asante kwendi ekyo nkitegedde to come to my place. Nagamba nja kwagala osooka ojjeeka twongere okunyumyamu bingi nnyo ndabe ki kyoyinza okulabika nti ate oyongere okunyambira ddala bamukwano nnyo bamaze ebbanga tebalabagana naye ate mukwano gwe mu kukomawo alina kwegamba amagezi g'abadde amuleetedde kaakano mu kuveeyo akawungeezi bane mwana gwe mujja kunsesa nnyo bano enseko zibatta kati waliwo munaabwe gwe bamazeeko emirembe wano Katonda watu naye mmwe mwebaka Shani lwaki togenda ewo no webaka bannange ondeetedde obutawummula nsonyiwamu banne kawala gwe nakulaba olugezigezi lwakwekatira n'ogaana n'okuva mu yinki z'olimu manyi olugezigezi we lukutuulira ogaana okweyongerako ki kankomaawo egenda maaso kati akawungeezi ako musajja mukulu yakutte kuba ogenda ku mirimu tumulengera wuno akwate kuba okkomawo etandika butaki nagge bamuyita Elsiraje Musa aka VJ Emmy behind my seat tugenda maaso mpola mpola akomyewo ewaka tugenda maaso ate nate kati agenda otuuka nasooka ateeka wali ebintu bye bintu byabikwata mpola musajja mukwata mpola abayi I went to sleep before bathing. ogenda kwebaka nga tonaabye onoonya tuunyira enkwawa nga jjo sooka olindeko ninga alina kyempulidde kati bawulidde muganda waabwe ng'akomawo omwami oli bano baganda be njagala olabe kati baamuwulira ng'akomawo kwe kujja anange kulikayo kekaana kamami akato oba bakaliisa mayuuni ki bannange kaleko kaagaana okuba nga kasummukamuko katono katuula ku kyokolo n'ebigere ne birengejja tuba tuli awo bonna bonna bannyina hello kulikayo muddeyo ebintu bitambudde bitandisi bibi I'm sorry, I didn't come with anything. Kati kano kali kagala nnyo sweet. Nsonyiwa nja kuleetera enkya. Tomorrow. Nja kugulira enkya owulidde? Where is Jimmy? Ye Jimmy aliwa ye mukyala. She must be. Ayinza okuba ali mu ddiiro tomulabye? No. Yinze mu ddiiro gye mpise. Wama yatambudde waliwo emmoloka eyamunoonye kino kirina olugambo. Wekirengera? Okay. Kati omwami kyamwewuunyisa. Omukyala okubanga ssebo essaawa eno talika. It's okay. Kwen kiri okay. Naye nga kimukubyemu mukazi we tamusanze budde bwa kiro. Omukyala gw'alinayo omukyala atakeera kumuwa caayi ng'agenda okukola. Like he's tired. I think bannange baaba akooye tugende. Tomorrow. Tujja musumbuwa enkya. Kali kumbe bannaye batuwe ku ssente. Kati waliwo bano abalowooza nti oli buli wagenda okukola aba yanonye ssente. Yagenze zino gabunozi. As your elder brother, I don't think anyone will leave these premises to. Kati babadde baagala genda wabweru ssaawa zino babadde basaba sente genda out. N'abagamba nga muganda wammwe ŋŋaanyi. Kaaka tuba tuli awo omukyalo ow'ewaka akomawo wuuyo
agenda otuuka ng'emmotoka y'omwami weeri. Nfudde bannange ogusajja nagugambye gunyanguye tegwa nga gunkeereyesa ava mu bwenzi. Bamuyita Nakaweesa Zainabu ageekako ninfudde. Unfudde maama. Efirimu egenda maaso. Responsible. Yabagamba abantu ab'obuvunaanyizibwa tebatambula kufuluma mu nnyumba kiro. Era bwe mubanga mukyabeera nange muba mwagala okutambula nze nina batambuza mbe babadde baagala genda out. Labona ebigulu. Okay. Kana akaagala nnyo bambi. Kabebi kamami sula bulungi baaba ke kato kaabwe. Byonna byonna kabyeddiza ebyobuto kakyala kakulu ne munnange. Promise. I promise. Kati ono ali wabweru. Omusajja nzise. Omusajja nzise. Efirimu egenda maaso. Kakati apalapalanya ayingire. Nagambe bamuyita Nakaweesa Zainabu original names. Tugenda maaso firimu. Munange mukazi nga apalapalanya ayingira munda. Ogenda okweregereza omwami ali wano. Mvuddayo ssebo muliro omukazi ono. Bannange omuntu akooye. Ngweni ova kudduka lire kiki. Naayitawo. Kulikayo mukwano. Welcome. Kulikayo nnyo baby. Thank you. Webale. How have Olunaku lwagenze lutya? Bwe lutyo lwa buswavu. Not all. Namuga sagala byokola. Atandise. Jamie, when Namuga Jamie naye wajova mu matumbi g'obudde buno bannange. honey? Mukwano. Actually, Ekyamazima. do you remember the other? Ojjukira mukwano gwange oli. Nakamole. Jamie. frank with you, Okubeera w'amazima gy'oli. Bino byokola sibyagala. where you moving, Engeri gy'otambula buli kiro obeyuka obeera ng'obeyuka oddawo oli mukazi mufumbo oba nedda. My friend, Mukwano gwange abadde ne birthday. Alina emikwano mingi buli lunaku bakuza birthday. for a get-together party. Kati wabaddeyo ka get together. So we had to get together. So we've been getting together all the evening. Calling you, but Nze nagambye obakkubire naye ne ndowooza emirimu oyinza oba oli busy. Ate nga we are getting together. Hey. this is not the first night. Yamugaa si kyekiro kyosembeyo kyosoose okudda ekikeerezi. I don't. Odda nnyo ekikeerezi kino sikyagala. It's not the right way. Yamugamba eyo si engeri entuufu omukazi omufumbo gy'alina okweyisaamu. Verity. Owulidde munange? Nga bw'omanyi omusajja ayagala mukazi we yalinga amubuulirira. Kati byonna ebigambo ofukumula bifukumula era olabikonkooye. Gwate omuntu kasita atandika okuyombayomba bw'atyo ng'omanya akukyaye oba onkyaye yogera. Si kyakola makulu gy'oli. Olira byatandise. Abakazi baba n'amapeesa. Ayinza okunyiga amapeesa kiraba kimulina. Kiraba kimuyina bwe kyekoza. Tunoolera. I'm sorry. Ate muneewe obeera musajja bw'otyo ate muneewe oba otya okunoonya awalala. Mukazi omuboggolera n'agendera awo n'ofuna omulala mangu tebiba byangu kale nkusonyiye. Era ng'ali mu ccupa bw'aba. So, did you have fun? Kati munyomeddwa owulira ssekibotte. Ebintu bitambudde bulungi. Bitambudde bulungi. I wished you were there. But I am so. Kyokka naye nkooye wanyigenyige ku mugongo. I think I Omanyi omusajja okufuuka omuddu mu nnyumba. shower and Kemala okunaabako. a little sleep. Then oluvannyuma neebake. Bang bang. Nkoyindi tewali wadde atakombya. Already so. Nkoyina ankooye nnyo. Kale munnange ate naagamba ki? As I finish some work. Kati mbadde nina ebintu byengezaako okukola wano. My cutie. Nkoyini nkwagala nnyo switi wange. Nkoyini wakasa ndi switi wo oba ndi kigagi wo. Aha. Amaka agamu mulaba abantu kubeera bwe batyo naye ng'abantu basula bubi. Omwami bamugambye siwali kumutunuzaako mu ggulu leero. Kakati no munne lwaki olunaku olulala mwami ono
alabika business zaalimu za busuubuzi. Nejjukira twalabe waliwo mukwano gwe yamugamba nti ebintu bino wandibadde otandika obikolerako ebweru abantu ne bamanya emirimu gyo oyinza okufunamu akasente. Kakati tuba tuli awo nga mwannyinaze ng'amugamba manyi oli manju. Njagala obeko kyonnyamba. Otegeeza njagalayo emitwalo 5 kakadde kitundu kya kakadde nzagala sente ngende bankole ku njala lipstick akaddiye njagala lip balm ate nayi penso mpulira akalabu sente ozagaza ki ulirekerawo ddi okumbuuza biki byenkozesa sente nini muntu mukulu yamuga wayi una boyfriend naye olinayo kumuleenza kwanako mulina ye boyfriend wakuyamba ki boyfriend wange yaba waki wakangalamidde that is solo and you my brother yegwa mpe sente zaffe Shani na Shanita nyagala okuloli muntu mukulu wenna okuliridde ogezegeze okuba ndi nze muganda wenze nkulabirira. Okay, like to make things clear. Kati okwanguyiza ebintu sente onozimpa ddi abanjange yamuwola muganda we namugaa siina sente. Essaawa eno nina embeera gye mpitamu etaŋŋanya kulabika nti munange akasente mba nako nnyo naye ebiganda byabyagala kati yakigamba bwe naafuna nja kkuwa otandise okumbowa oba oli muganda wange sikakasa olengera sente. Muganda wagamba ebigambo ebyo muganda wagamba ni akwagala nnyo nga bw'okwata mu nsawo owulidde bw'obeera ewammwe nga oli family member naye nga toyinaamu kasente ab'ekika bakwetamwa ozannya n'okuzannya kati yasooka niyeewuunya naga naye waayi kiki ekigenda mu maaso mu nsi bisiiba mu nju ne birya ne bibunduka ng'amalagala ne bigejja kati kino ne kiyitawo yajja omutwe muluma okiki obadde kyate tosobola kiteebereza mpulira mbuguma mbugujja omanye omusajja kyaŋŋambye sebo musabyeyo just obusente butono mitwalo 5 n'abugaanira onu ne 500 UGX ekyo nakitegedde Robin ennaku zino sente obanga mugagambulagamu ono awulira afa bamumye sente kati ono muganda we wazimusabidde n'azimuma n'awulira nga afa bw'azisaba omulenzi gw'ayagala tamusuulira ekiddo ono awulira okuva lyafuna omukazi ono bayamuloga bulozi. But guys, abayi I think this is unfair. Kino si kya bwenkanya. Why do you keep talking? Lwaki buli kaseera mwogera ebirumira ku brother? Why do you keep talking? Nini mwanganga ngungungwa. You're talking. Gwe naawe oyogera. Please. Oyogerera mu bantu. Tonna kumanya mugaso gwa sente. Like, toyina na kubeera mu mbozi gye tunyumya abantu abakulu. What I'm sure of is that kyenkakasa Ben has never declined. Nti brother Robin tagaanangako bbawa sente muba mumusabye bw'aba tayina leero aba tayina. One time. Guno gwokka omulundi gwatakuwadde gyogera ebigambo byonna ebisuula enjuba. Just talk. Laba ino biritunula. About him. Lwaki muyira amagombe g'ebigambo mazima? Nego buli kaseera gw'otuwakanya oba wafuuka opposition mu nju muno situmanyi. You leave our room and go. Livuluma lumu yaffe. Sister, and I'll keep on telling you guys. Nja sigala mbagamba amazima munnamwe temumuteeka ku pressa bwe mutone sente za mumusaba simwe muzimuwa. Kuba mpiiyo naawe. Gasi ya bulolo. Just tell me where I put the remote I want. Nze mumbulire awali remote nyala kulaba katuni. Katuni. Awo no omwana. The remote. Mumpe remote. Ayagala kulaba katuni. Abantu abamu balabira ddala nogaanira ono lwaki naye takula kumbe era takula. Owulidde. Tugenda maaso. Kakano oluvannyuma. Okay, it's okay Thomas. Kiyoke Thomas tewali buzibu. For to see how yamuga tugenda kulaba engeri gye tuyinza okuyambamu. All right. Nk'emikale. Why? This was Thomas. Ngamugamba nimbadde njogera ne Thomas. No. Brother. Lauben. Some money. Bambi njagala kasente bizisabanga bikazi bye. I just want to go and find. Nze njagala ngende bakyali bange mbagulire ebyokulya yonnange. Girlfriend, her boyfriend. Nemwe temuyina ba boyfriend.
baba ifrendi bonna twafuna begaza naki egenda maaso. Okay, just kale let me get you some to get you there. nkale kamba weeze mbawadde kali bane buno obusente obutanseetulwa na waka bumpa ono alaba mugenyi tulina omugenyi ewaka yanyenya n'omutwe abaana sente bazikimanga abazinona mu kisawo kwata n'endala nze ngenda kudda zino we ziba tezimmala kazino teziguladde bucket ebbiri eza ice cream balina okugula ow'okunuuna n'ow'okuyiwa bulaza alina sente wabula bannange I was saying kweni mbadde gamba Thomas called. Thomas sankubidde The guy is bad luck. Thomas angambye ali mu mbeera mbi bizinesi z'ekyanze era nangamba ekiba kisoboka tube nga tumuyamba yamugamba ekyamazima nze siri musanyufu n'engeri gy'ojajaamya ssente My people. namugamba bano bantu bange nina obbawa And I work hard for them. era ng'amugamba nti nkola nnyo famire yange ebe basanyufu kati bwe babasanyuka nkyagala kwendi sente ezo zijja boonuuna ate bw'ogamba nti baganda bo bakwagala nnyo olunaku ne lukya nga tolinaamu wadde 10 lwojja omanya nti baganda bo tolinaawo tekisoboka. Yamugamba olina okwegendereza sente mugenyi olina okumuwa ekitiibwa tomala gamujajaamya nage bamuyita Kasel Jeffrey. Tugenda maaso ne firimu yaffe nate nga bulijjo okuva mu Emmy Productions Uganda eva mu El-Slajo Films VJ Emmy official YouTube channel era mwena mutusubscribingako kuba kimufuna ebina Uganda ebyenjawulo nga bino. Tugenda maaso tubagala nnyo promoter Vane mwena abatula ku VJ Emmy official. Kakanno mukwano gwe yamulabula n'amugamba abeere mwegendereza nnyo. Kaakati nkunyumiza ki? Tuba tuli awo nga waliwo omukyala ayingiddewo ono gwe bayita Sandra Melissa original names. Njagala olabe. Kati munange omukyala ono bw'atuuka bonnanga ate gwe nnyaba ovuddewa nva mu jjinja mpya. Mr. Robert. Jjinja mpya neki egenda maaso. Kati omukyala ono mu kujja yali akola wamu n'omugagga ng'asooka amutegeeza nti munnange ekindeese ku makya guno waliwo ebintu bye tukoze bakoze audit naye ng'ebintu tebitambula bulungi. N'agamba nti tubadde tukola losses nnyingi n'okusinga ssente ze tuyingiza. Wangi efirimu egenda maaso. Alright, thanks for coming by. N'agamba niwe bali kujja azze kutegeeza mukama we kampani ennaku zino ekola loosi mpitirivu nnyo amusanze waka. Nagambye VJ Emmy official netenga bulijjo ene tusiddwa kuba naffe aba El-Slajo Films Uganda corporate zisigala ziri reserved ne El-Slajo Musa ate nga tugamba essimu eri 0703415308. Kati ebya firimu nga obimanyi wagenda okuyitawo emyezi mitono nga waliwo abaami abayingiddewo egenda maaso. Bano nga bafaanana naminya bano balayika be naminya bano munnange abasajja nga bakonkona. Bwe batuuka wuliriza firimu kati etandise. Here to conduct your eviction. Tuzze wano nga twagala okugamba oli wa kufuluma wano kubanga twakusindikira ebbaluwa gy'otaayanukula esente zakuwolebwa banka wasingayo amakaago zikulemye osasula. Wulira yagamba bannyini ayita mu mbeera enzibulaba omukyala banka etugambye tetukuleka mu nnyumba leero tuvaawo tutaddeko ne kufulu zammwe mufulume nga abatajja wano. Dabaddeemu bava mu banka
What is it that I'm saying? Kati nina kola ki? Didn't you hear? Towulidde. Kati oli muzibe kiggala. Towulira mbu tugambe towulira. Can be. Labo mwami. You knew it from the very beginning. Wakimanyanga ku ntandikwa. You knew that this is going to happen. Wamanya bino bijja vaawo. In the first place when we Sigo wangamba neewole sente simanyi mugenda zimba nyumba yammwe mu kyale wammwe. Negamba tozisasula. Bali bagenda zimba nyumba ya kijjewe y'omukyala. Ewaabwe. Jen and Shani to pack their Mupakire byammwe tugende banka babaako poliisi. What? Wangi? Village? Tugenda mu kyalo. I'm going to. Nze sigenda mu kyalo taata. Yes. Nze wali onkwana wansanga mu kibuga. Nze siina gye ndaga. In wealth and health. Nze nagamba nja kwagala mu bugagga, mu bulamu, mu bulungi, si mu bubi, si mu bwavu, si mu busiru. Oyo ye mukyala we. Should be living by now. So Andy was right. Tugenda maaso. Ekyo tukitegedde. Musajja mukulu kwe kuyitawo kaakati kaliba yategedde ekiddako. Oli yagenda n'omunaanansi gwe. Ekyalo saawa yakudda mu kyalo. Nze siina gye nzira. Afazaali ngende wa kaliba mu jjinja mpya. Asaze wagende wa kaliba mu jjinja mpya n'ekyo. Efirimu egenda maaso laba omukazi. Bane bavubuka bannanga abali eyo sente muzikole nga muterekako. Wokolayo 10,000 funa woziika ebiddo kuba omukazi tayagala kumanya nti oweddemu. Ekyo mukitegedde. Omukazi amugambye nze sigenda kugenda naawe mu kyalo. Ekyalo kibeeremu wekka. Yafuluma ne kaganda ke. Ne baganda be bonna bamwekyangiddeko. Ne bamugamba ffe tusiruwalirako ssebo. Egenda maaso. Munnange ng'ebbanga lyetooloola. Oba firimu nga bw'obumanyi tuyita mu bufunze. Ate waliyo embuzi ebeera mu kibuga. Abaana abakakoola gye muli. Kanunga kanyiridde. Mukalengera. Kati mu kyalo tebaagenda ate kalima bulimi. Simanyi oba n'okaluma bakaluma. Bannange kanyirira. Nsenga yennyini. The village? No connect. Kati biri eno biyomba. We have to. Baabo. Bakomawo ewaka. Oba ozannya n'okuzannya. Tugenda maaso. Even I'm thirsty. Ennyonta ennuma bannange. Mu tawuni twabanga n'akafiriigi. Guba munanasi now. Kati eno mu kyalo bya munanasi. Ojja kuzannya ggwe. Bakimanyi omusajja yayavuwala. Banaga obwavu buno kibi. Obwavu kibi. Some jackfruit. Mumpe ku ffene. Excuse me. Tusonyiwemu. Gadduwe nalya naawe. Tebakyagabana. Now, Robin, I need my money. Lauben mpa sente zange. Sente zono teziriyo mu nju. Where is my money? Sente zange ziriwa. You're blocked now. Kati wayavuwala otandise kubba zaffe za kikazi. Baganda bewulira. So you've gone that cheap. Kati oyavuwadde bw'otyo. How money? Ofuuse walayisa obwenkanidde awo. Wabba n'2,200 Laubeni. Best out of you. Gezaako fuuka ng'abasajja abalala. Laubeni tuwe sente zaffe. Excuse me. Bannange mulindeeko okuyomba. Talking about? Biri kize mwogerako. Ze nalese mu kameza. Was on the cupboard. Ezabadde ku kabada. Buy beans. Naziguzeemu ebihimba. Tugenda ziriirako akawunga. Asoose kuyombesa muganda we. Gwe yakananga omudidi. Muganda we gwe yasabanga sente empitirivu. Kati olwaleero amuwaayiriza mbu abbe 2. Olaba ensi. Ogitegedde maama. Efirimu egenda mu maaso. Kaakati munnange. Ensi nerabika okuba ni bwetyo bwetabuse. Hello, Jeff. Wulira wano. Jeff Can't imagine it's a month now. Munnange kati omwezi mulamba. Live in the village. Bannange akimanyi tuli mu kyalo. Okay, Jeff, I need some money. Bambi mpakale ku ssente. A million.
Mpulira yakakadde ne guno gukazi. Gusaba akakadde ng'ogusaba olwasa. Jeff najjako essimu. Jeff luwe. N'osaba munne akakadde ng'olinga amukuba ejjinja bw'otyo. Ono musirwa gye. Wulira. Sebo obutamuwa ssente kuba kumumanyiira. Naye ana abakyala muli bakambwe nnyo mwekubireko mbugalo banna. Owulidde. Kaakano tuli mu kyalo. Mu kyalo gye tuli. Munnange oba olina okgenda n'oyitaayitako mu jjinja mpya n'olaba n'oyambala obusikaati. Owaayi. Yata madam. Kikoli mulungi. Iyo. Bino byonna byawe. Bannange bino byonna bibyo. Kaakati kaliba. Ngonze. Munnange njagale. Ine nyowe. Kaliba n'amannya agamu gaamugwako. Akasente. Oba yagasuulawo bambi bizibu bigwa. Namugaaka nkuwe kasente munnange ompe kulaavu. Kati jukira bino byagala ssente najjayo olwasa n'olwokubiri. Olwa? Lako kanka kwenka. Kwata. So you've been wasting my time. Obadde omalira obudde ne buno obusente gasiya buloolo. Kaliba ate tozirondawo nazo ziveeko nzaagala. Gasiya buloolo wakafa olumbe. Tekukuba bisiraani ani gwompa 10,000 nze nga baali bampa 1,000. Bana. Firimu egenda maaso. Big up to DJ Carlton 256. DJ Comex. Kaliba jinja mpya. Tugenda maaso. You don't know what happened. Kadona agenda okudda nga mugano toyinza mbanya kibaddewo. Drunkards of bana abayaayo mayinju muye ekyankozi. Okimanyi nti nsanze omuyaaye najja ankola ekyajabu. Bannange okuswala kuzibu naye omuyaaye anzijiddeyo mazima 15,000 naŋŋamba nga bwanjagala. and Ugandan shillings. 15,000 eza Uganda banne ku mulembe guno wulira. Ono mweraliikirivu tutuuse awo bannange. Graded. Okimanyi nti tufuuse balayisi mwana gwe mu by'okusaaga. Tuyinza okugamba nti omusajja atumanyidde nga ffe tugudde levo. Yes, good. Nguzeyo ku munanansi. Nengamba kankuletereko tugabaneko naye nywa mpola tujja n'okunywerako ekiro mu buliri. Bajja kunywerako ekiro mu bikunta. Bannaye bagudde levo. Tugenda maaso DJ Godito big up on yourself. Tugenda maaso tugambe nagaye tulwa manager Babola Roje tugerabide filimu yaffe. Tulaba an evil smile. Bagamba ni sibuli aseka nti abamuno. So n'olw'ensonga ebeera mwegendereza. Kati munange nkunyumiza ki? Munange tuddako mu kabaala k'ekibuga. Kati kumbe musajja mukulu wuno mukwano gwa kyali waffe. Abaali wano ogenda okweregereza owange. Ogamba nze kwini mijeeba ali bano lwaki gwonyiridde wegenda mu kifo kino nga natandika mukuba mandaawo onyirira nnyo olabika bulungi kwini weebale ono nga bamuwa ekyokunywa bannanga abakazi tafiira ku bbala limu alinga nawolovu kasita yamanya nti oli azze mu kyalo ye yaganze nsigala mu kibuga ng'atandika kwesinisa bunnyo. Kati omulembe guno gwakwetega okudda mu sakala afazaali weetega. Olabye okwetega. Yagaana okugenda mu kyalo omusajja amugamba nga amwagala nnyo. Kumbe yali amunoonyaako mirembe gy'alina. Bwe jaggwaawo ye n'ayuza. Egenda maaso. Okimanyi olina kasimayiro tusaanidde tubeeko kye tukola. Olimba. Iye nnyo. Sebo nerina eryami liteguzi. Ate omanye ekyaddakaawo ekitanda. Mwana nga agenda ku kitanda.
ekitanda ekyo nno buli wokigendako nga toli mulwadde. Everything you told me. Bannange buli kyewaŋŋambye obadde okitegeeza. Ate abakazi ababuulirire n'amaloboozi bagakyusa. Yamuleeta. Bannange abakyala Mukama Katonda abalaba nze mbabuulira. Katudda mu kyalo. Katugenda okudda mu kyalo. Abaliranga ku dining kati bakabalaza. Bana inze emmere yange nga sigiraba. In this house. Ani agamba gwokyalya mu nju eno? Behave like animals. Lwaki mweyisanga ensolo? Waguze ku mmere. Walyanga luli. So this is where we are. Sensi bweto bwetabuse. You guys. Habayi. On me. I'm your own brother. Ndi muganda wammwe bannange. Feka tulye. Ojiwulira? Onumanyira bumanyiza ate. Shame on you. Muswadde. Muswadde baga muswadde. Balyako muganda waabwe mmere ate embeera bw'ogibeera mwetandika okufaanana lwandise otunula ng'omulimi. Excuse me. Munsonyiwemu. Baliddeko muganda waabwe emmere. This food. Foolish little brat. Gasi ya mwerere. Ono yamukwatibwa ku kisa. Namuleefu. Namuleefu. Let's eat together. Tulye fembe. You need it. Nedo It's jetaaga. enough for the both of us. Namugambe jatumala fembe. Come on. Tulire wamu. Thank you. Olaba otya kwendi kale. Thank you. Abadde yeeganya naye ayagala. Namune weebale nnyo. Okubanga ate gwe yawukanye ne bali. Being there. Bannange. I'm so proud of you. Nkwenyumirizaamu mu baganda bange 10 terikyawo omu. You've never. Kubanga bw'obuuza bali bamukyayira ki tekiriiwo. Things ain't good at the moment. Yamugamba nnyo ebintu olumu bikalubamu n'essaawa ena bisobola okutereera. It will rise to shine some. Yamugamba buli lunaku enjuba egwa naye ate olunaku olwala esituka okwaka. Come on. Tulisituka. Yamugamba kwata lya ku kivuliya. And if Amuwadde ekivuliya. Bali mu level ya kivuliya kati. you eat this, Sooka olye vuliya lino nja kulirya. Sooka amuwa ku livuliya. Annange. Ekyalo kino. Kati amuwadde yaki. Ate ako nako tujja jjika lyako enkya. Ono atudde nga w'amagye. Oyo. Olengedde. Bamuyisa. Katonda wattu. Ono omwana muzibu nnyo. Nawe bamuyita Madina na Juma Geeka. Twaga tube nga tumanya oluddaja biggwera. Kaakati no mu kaseera kano nga tubaako amaka ag'enjawulo ate gye tudda. Musajja mukulu yuuno yalonda ekkubo lye. Kati abaali wano nga tawulira konkona kumbe kyaliwe. Tutumiddeko nnyo Olpoti Moses. Make yourself comfortable. Nga tatuula mutaka. Comfortable indeed. Bannange ebizibu bitabuse. Aze wa mukwano gwe munange embeera mbi. I see you. Nankulaba munnange wenna okyuse. honey, will this look? Mukwano kano akola ku mbaga ya wanje. Honey, Akuyita baby. I love you. Akajja kola mukwano. Nono naye tatya kudda mukwano kuliba ne musajja gwe. Yawuli ebigambo mbiwulidde bulungi ebyo. Sweetie baby mama diddi. Namulagira nfudde mama nkitiibwa. You come to my home. Kaunda watu wajja maka gange kunzibira mukazi. Gwe take a look at you. soka wetunulire. Can you even compare yourself Nawe osobola okwegeraageranya ku kye bayita omusajja. Ono musajja gwe toli. to him? Is a Wagwa mudda gumira obuki obwavu. Ine bannange Mukama Katonda abakube balaayi nnyoko. Did you come to my place to take home my Sebo omukazi wange wamutwala alye naawe weeta. Mufudde. you Andy? Gwe This is not right. kino si kirungi. Onkoza bubi nnyo toyinza kunkola ekyo wali mukwano gwange nga nkwesiga. Man, come on. Mwana vaawo nkuyamba buyambi.
mukazi tosobola mulabirira kankuyambeko ono gaya amanyira I'm just helping us. ukuyambanga brother wo baby Said you. We used to do business together. twali tukola business fembi kumbe nyini gubaka sitaba wai abavu muyomba nnyo bavu muyomba bubi Come on, man. genda mwana totukabirira vaawo nja kwiti mulekereka wagudde eddalo abalalu bayomba He's still here. mbadde manyi yagenze yabaddira abavumu omulundi omulala kati nkunyumiza ki bano abaana gweddayo And keep on waiting for your stupid. linda muganda wo musiru waliraawo mwembi I can't stay in. nezisobola kubeerawo bulaza teyakomyewo ate sola beera banoze Are you serious? You can't stay in this scary place. toyinza beerawo ka bano otyawo As we're going to get our job. fe tugenda kufuna mirimu gyaffe If you cannot stay where we are. bw'oba togenda kubeera we tugenda kuleka nga tumaze okuloodikana awo simanyi wawe oyagala tukuleke dayali gasiya kalaba obitumbwe laba bebi wa mami balibo bali connected munenga batwala ntuyingiri bagende banoonye emirimu obukyala buno obuto mubwegendereze bubeera buto ebyaddala Contacted by the HR. kakati munaye baatuuka nga bagamba nti HR yabakubidde Oh, then I have to inform the HR as well. nga bagamba nti babadde basabyeko emirimu wano era kirabika munaye babadde bazze kumanyako nti tulabe bazze kusinkanayo ekyala kuba yabakubidde oluvannyuma lw'okusaba emirimu okimanye tugenda okufuna sente tuve mu kyalo maama bagana ekyalo tugenda kivaamu yalabbi kaakano baba bali awo nkweni ekyala alabika jja balaba ekyala yaliwa tugenda maaso nga bayitawo bagende basinkane ekyala kwanza tugenda maaso ne firimu yaffe bagambye vom Elslaje Films Uganda. Yeah, we went. Ono gwe bayita Sandra Melissa. Yeah, we fit for that. Kati yabagamba nti nabalabye nayise mu CV zammwe nenda bange emirimu gisoboka okufunika gye muli. Sanange, we are so grateful. You report Monday morning. Mulina okujja kutandika okukola Monday ku makya. Kweni bannange weebale nnyo nnyabo bambi. Byasanyuka. Emirimu bafunye. Kaakano balika bakigweko baaba. I want you to come and meet my parents. Njagala ojjo sinkane bazadde bange. No, I just can't wait to be the mother. Bane sinza kulinda nnyo kubanga ofuuka taata w'abaana bange. I've been thinking about it. Nange mbadde nkirowoozaako. Banga ddene. But naye I've been invited by my business. waliwo mukwano gwange yabadde ampise. Twandibadde tugenda olaba bazadde bo ku weekend. Naye tusooke tulabe ono kyaliwa wala kyali wange yampise tugenda mulaba. Waliwo byagala simanyi mulabe manya atugende ffenna. No. Kati yamugamba mbwe tunaamala okuva ene wakyali wange yampise then nga tulyoka tugenda mu bazadde bo. Waliwo abaye bogamba nyanjula n'apyanta. You are mine. So much. Ono omukyala bamuyita maanyi ga Simairo firimba bagiyita an evil Simairo. Kati ebyagenza osaba emirimu bikomyewo. Ono ali ne kannyina ali wano. Baba bali awo. Badda babasekerera. We are leaving you. Tugenda baraka mu kyalo galabe mu nyire eno gasiya. Wulira bamuyita Shanita Kamikazi original names. Muganda we Katonda watunamutunuzaamu ekizoosi. Bannange nalaba Good option has finally met. fe ebyaffe bimaze okuba nibitereera. Starting. Tugenda kutandika bujja. We are the queen. Fe ba queen. And for you, Robin, Gwe Robin I'll take you to my. ngenda kutwala mu lubiri lwange nga maze zimba. Ogenda kwoza nika zange gwe.
My pets. naye weebuuza muganda bwe gwayisa bw'ati yamukola ki? Tewali. Little things. Bw'agenda kwoza nikaze olina n'okujja osiimuula ennyumba ewange. Bano batunula. Lengera tabu. Ngoni wote we mugambye mufu obwavu. Ngoni barabye ensi bwetyo bweri. Tugenda maaso katulabeeruddawa gye biggwera. I called you today. Kati tugenda okuddewa ekyala A board meeting. oluvannyuma lw'akaseera ng'abagamba tulina board meeting. Yes, I want you to be there. Ng'amugamba nti omukulu agenda kuba abasinkana bossi waffe. Mbadde njagala mubeerewo ku meeting. Kono nti kale yanca. Kono nti kale tujja keera. Munnange lunaku nga bw'obimanyi ebya sinema. You're all good. Lunaku olwa meeting lutuuka. By our boss. Ng'amugamba nti bossi waffe nga tugambye alina otulaba olwaleero. Call upon Maze ebbanga taliiwo. Jjukira n'ono naye twawulira agamba mbu agenda kulaba mukwano gwe. the new members. Ayagala kusinkana abakozi abapya. Tuba tuli awo nga bossi ajja. Firimu yino. Gwe wagwani omuniga agamba wagwani. Nkwe muse. To meet you. Thanks for calling on this meeting. Webale kuyita meeting eno. And thanks for coming. Ande webale nnyo kujja. Ande nkwebaza wanyamba nnyo akakudyo ke waŋŋamba okukola. Ndabe twawule enkwezenge. Nali simanyi nti ebintu yogera bituufu. If you moved earlier out of that bed. N'agamba omukazi ono namulabanga talibeera wange. Newe namusabanga ekyokulya ku makya teyavanga mu buliri. Honey, come on. Yamugamba jangu onfumbire nga caayi nga tafuluma. N'amanya nti omukyala gwe yali awasiza teyali mufumbi. For at least 8 of the night. Honey. Yatambulanga naddanga ewaka ekiro. Do you remember the other? Ng'alimbalimba ng'apalapalanya buli kaseera. She's Jamie. To be frank with you, Ng'amugani okwerewa mazima gy'oli. I hate the way you Saagala ngeri gy'ogenda mu maaso ne weeyisaamu ey'okukomawo kiro. meet your friend. Otambula matumbi budde n'odda eka. Do you remember my friend? Yalinga abuzaabuza agenda ku bubaga addawa nadda wali. She invited me for a get. Mbu baali badde bamuyise simanyi ku kaget together. Kale byonna ebintu ebyo. Mukwano gw'ono we yamubuulira ebintu ebiri ewaka. N'amugamba nti abantu b'owa ssente abo si kiwo oba ssente ezo baba bakwagala oba baba baagala ssente zo. So Kati n'ajjukiza n'amujjukiza n'olunaku. We yamugamba mbu tagenda naye mu kyalo. Bino byonna baali baabipanga bupanzi. Yaleeta ababbanka bano n'abagamba mujje waka mwefuula abammanja. we're not thinking in the first place when we're eating all the money out of my pocket. Sente yaziryanga ng'aliko saponsa. Even go to work every day. Mukazi yamwogerera ebigambo. Ngeni buulidde munnange. I need to pack their bags N'agaani mugende mupakire engoye zaffe tuve wano. back in the village. Tudde mu kyalo. Village. Mukazi yagaana ogenda mu kyalo. Baasi. Bano baawuliranga embeera eri awo ewunya. Balabe. Bajja okusaba emirimu oli yagamba munene ogenda kunjoleza engoye. Kati Baba. This was so unfair. Ekyamazima sikyali kya bwenkanya. You see? Ensi yonna esobola okukyawa. Naye tebandibadde mu baganda bange ate ne mumpisa bwe mutyo. Ne mumpisa obubi ne mumpisa obulala ne munteeka ku nninga. Ku lw'okubanga nali siyina ssente. Ekyobutaba na ssente kitegeeza kuba nabazzaako musango. Obwavu si musango oba neeno omwavu ayagalika. Bannange nange mbagobye mu kampani yange. Mugende nange kambalage kye mwandaga. Lies that you were in my life because of money. N'agamba ekyo kyonna kyandaga ni mwali mu bulamu bwange lwa ssente. N'olw'ensonga eyo temwali balungi gye ndi. Kino kyazisabanga nga kiringa ekizinona ku banka oba ku ATM. I just want to go and spot. She ever wanted to go to spoil her friends.
Don't you offend her boyfriend? Nambuza naye gwe mikwano gyo mwabansaba ssente mugende mulye. Mikwano gyo tebalina basajja. Kale no. Ono awe yafunira pulani eyo. Okay, just maybe. Let me get you some ticket. N'agamba ni kanfune funyizi transport yakutwala. Kwata. Sebo n'amuwa emitwalo 5 n'agamba nti tezimala. I'd like to credit N'agamba ni ngenda kusiima nnyo. my butterfly. Kiwojjolo wange. She means a lot. Ategeezezza kinene. She's a true warrior. Era ye mulwanyi omutuufu. Thank you for loving me. Ne mukyalo we baabeeranga. Ye yamuwanga ku kyokulya bali baamusiibyanga enjala. You're for me. Ne bamuliisa akakanja. Yamwebaza olw'okuba nti yamubeererangawo. You've never let us down. Era ko bambi kaalinga kasiima ebbanga lyonna. Weeba yababeererangawo ebintu byalinga si byangu olumu. We shall maneuver. N'amugaana naye tujja kumalako. It will rise to shine someday again. Kale nno ye yali amanyi nti amaze ovuba engege ze ziri ku ddobo. Naye nga baali tebamanyi. Kyokka ne kano kaali tekamanyi. This first. Wabulako ekigezo kaakisukka ssebo. No, you eat this first. Oh, Baabo. okay. Kale nno yamulaga omukwano mungi nnyo. Ono ye n'alaba ng'asaanidde abe ng'amwebaza. Yakola kinene nnyo. Bagiyita an evil smile. Bali baalyanga bokka. Yabibajjukiza. Hypocrites. Muli bali bankwe. What did they promise us? Kozi batusuubiza ki? Mutugenda koza ki? But like when we are dancing. Baali bazina ssebo nga bava ofuna omulimu. Nga tebamanyi nti emirimu bazze gifuna wano. I'll come for you after 5 years. Tumalira. You're so wicked. Muli babi nnyo. And there will never be rest for the wicked. Shanita Kamikaze original name is Braza. Mufulume. Saviors are very sisters. Yamugamba tekibajja kukubani muri Uganda baffe. Times you will ask for forgiveness. Era tujja basonyiwa emirundi gyonna gye muli saba ekisonyiwo. Those evil smiles. Naye mpozi nga mwizeewo okwefuula abaki. Get your heart. Bannanfuusi emitima gyammwe mugirongoose. Muganda wo mwagale nga muganda wo so si lwa ssente. Please leave. Mugende. Go. Mugende bambi. Baba twali tusaaga mu kasaali. Would you do such a nasty thing to your blood? Ebintu bye mwatukola nga byali bibi tebyebereka byesitaza. Mugende. Kale mubatulabire. Nono yabayimbira. Nakuze omubbizi baana muyite wano. Maama nyabo. Abasajja gye bali. Kakano baganda laba nnono. Lado. Agenda gwe naawe ojja kutugobya. Fuluma! Si ya bululu. Sebo neriri lyamunyumirwa. Lyamunyumirwa. N'agamba n'ekintu kye wayogera kyali kituufu. N'omukazi gw'olowooza okubani akwagala. Naye ayinza okuleka ni akola ki? Akola ekintu ky'otasuubira. Kweni mumanyi? Nja kubamba laba. Tulina bye tubadde twagala ogenda okumaliriza. Sajja mukulu kyava ayitawo. Omukazi baamuzannya akazannyo kataategeera. Era bannaffe oluvannyuma ng'ab'omukwano. Munnange nno ssebo ab'emikwano b'osangayo batyo nga tebasuulaŋŋana. Era bo baakwateko bagende mu byabwe. Amaka ge gaali weegali. Kuba byonna kwali kuzannyira ku mitwe gy'abali. Kale mu nsi muno weegendereze weeteeke w'ojja. Olabe embeera yonna oleme gijajinga nga bw'olowooza. Kuba kiyinza okuba ekigezo gy'oli ate n'okigwa mwanattu. Oluvannyuma n'ogakaaba. Tetujja ssukako wano. Katube nga tugenderawo ate badansa. Tubaagala nnyo mwenna abatulagira Uganda yonna. Olwaleero tubadde ku Nairo. Saba nnyo Mukama Katonda abankuumire.